Atenderezwa gurumizwe oishitafe tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo bagombogo chewagura edzala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizako bachika na mwina abampliza mbitibya mwebenjoro twebaza chitafe tonda ne mama namugereka wepo ne bajije fe mbitibya bebenjoro nate krakade kanuke tulimu akokuchusibwa kwensi yafe eyomunda wepo ne yabweru katonda tudde munda munzala musa katonda tudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wadembe okubuza omutima go okutakanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule muguluka weyongere n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga we nabagamba okuva emabega nti ebyawandiikibwa byonna ebisinga obungi byaggyibwa mu bitukola mu nda y'omuntu mukadde kano nabadde nsharinze ebbaluwa eno eya muganda waffe ne Neville Goddard eraga engeri abayigiriza aba 12 we bali mu mitwe gyaffe era nga we tuzze tusoma mu ngeri ez'enjawulo nga ennimiro oba gye tuyita eggulu nga weeri mu mitwe gyaffe ne bana abayigiriza 12 bali mu mitwe gyaffe era bona batamanyi Luganda abatamanyi manya Luzungu nsazeewo okubeera nga nziramu bbaluwa eno mu Luganda tusobola okubeera nga tufuna okutegeera n'okumanya ate nga egenda kubeera mpanvuko naye mu byonna bakatonda mulina okutegeera nti nno omutonzi yenna okusobola okubeera nga agaziya entegeera ye alina okubeera nga waliwo saddaaka gy'alina okubeera nga awaayo kekadde then neddatawo okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya so mu kino nsaba obeere mugumiikiriza era okkirize nti ddatawo n'obudde bwo ye saddaaka gy'ona asobola okubeera nga owaayo ate obuuze omutima gwo oba gukkaanya n'ebigambo bino wammanga ebbaluwa egenda bweti abayigiriza 12 olunyiriri olw'ekkumi olwa Matayo Matayo 10 akanyiriri akasooka kagenda bwe kati mbatuma mmwe abayigiriza 12 era nga mbawadde amaanyi okusobola okubeera nga mulongoosa emyoyo n'okujja emyoyo gyonna egitatuukiridde eri abantu bonna musobole okubeera nga mubawonya endwadde zonna ezibatawaanya abayigiriza 12 bategeeza ebirungo 12 ebitudde mu ndowooza n'emitwe gy'abaana b'abantu bonna ababa basobodde okubeera nga bagifuga n'okubeera nga bagiteekamu ebirungo by'okwefuga ng'abantu buli mutonzi yenna oba buli muntu yenna abeera afuze ebirungo ebyo buli kadde bibeera bimussaamu ekitiibwa kubanga abeera abifuze ebirungo bino 12 biri mu mwana w'omuntu era nga bimusoboseza okubeera nga abeera n'obusobozi mu birowoozo bye eri abo bonna abatasobodde kubeera nga bafuga ebirungo bino ebikolwa byabyo bibeera bifaanagana ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo mu kifo ky'okubeera nga bakozesa amaanyi gaabwe agabatuddemu ng'abo abaatendekebwa era abalina empisa mu magye mu ngeri eno obugulumbo bwonna obubeera buzze n'omuyaga gwonna ogubeera guzze eri omuntu oyo gusobola okubeera nga gulabika nga guviira ddala mu birungo ebyo 12
kubanga bibeera tebiri bumu wamu n'omuntu oyo mu ngeri eno ne bibeera nga bimutwalira mu mbeera eyo ey'okubeera nga teyasobola kubeera nga abifuga paka ng'amaze okubeera ng'azuukuka era asobole okubeera nga ateeka empisa eri ebirungo ebyo mu ngeri eno ajja kubeera nga awa olukusa eri buli lugambo lwonna n'empulira yonna ebeerezze mu bulamu bwe buli birungo bino 12 bye bibeera nga bifugiddwa era nga biteereddwa mu mpisa biyamba eri oyo abituddemu era eyabiteekamu empisa okusobola okubeera nga atuukiriza ekyo ky'abeera ayagala okusobola okubeera nga atuukiriza ekyo ky'ayagala era y'ensonga lwaki bagamba y'ensonga lwaki kati y'ensonga lwaki kati sikyabayita baddu naye mbayita mikwano gyange mu biro ebyo aba amanyi nti buli kintu kyonna kye yeebeera yeetaaga abeera yakifuga era nga yakiteekamu empisa mu ndowooza ye era ne bifuuka bya mukwano eri ye era ne bimukuuma amannya aga ebirungo bino 12 byasibwa mu ngeri ey'obutonde bwabyo amannya gano tegaweebwa bitonde byagwo oba mannya gaabyo mu butonde paka nga bisobodde okubeera nga bifugibwa tebibeera na mannya paka nga bisobodde okubeera nga bifugibwa era ne bifuna empisa zaabyo mu butonde bwabyo era amannya gano ge gano wammanga Simooni oyo afuuka n'ayitibwa Peetero ne wabeerawo Andereya ne wabeerawo James ne wabeerawo Yokaana amanyikiddwa nga John ne wabeerawo Filipu oba Filipa mu Luganda ne wabeerawo Bartolomewo ne wabeerawo Timoseewo ne wabeerawo Matiya ne wabeerawo Alfensos omwana oba mutabani wa James ne wabeerawo Yuda era ne wabeerawo Taddeewo ne Simoni ow'e Kanani ekirungo ekisooka okubeera nga kiyitibwa era ne kisobola okubeera nga kiteekebwamu empisa kye kimanyikiddwa nga Simooni owa Simon era nga kino kye kirungo ekyokuwulira ekirungo kino we kiyimusibwa ku mutendera okufuuka omuyigirizwa kiyamba eri abo bonna okubeera ekyokulabirako okusobola okubeera nga batuuka mu ntegeera eyo gye beetaaga nga bawuliriza ekyo ekibeera kibalagira kisobole okubeera nga bawuliriza ekyo ekibeera kibalagire kibatuddemu era nabo kennyini ne basobola okubeera nga bakkiriza ebyo okubeera nga bibayingiramu nga bakozesezza amagezi gaabwe mu ngeri eno tewaliwo magezi gonna ga mwana w'omuntu gasobola kubeera nga gamenya empulira eno era mu ngeri eno omuntu ng'ono okusalawo kwe
n'ebirowoozo bye bibeera biviira ddala ku ekyo ky'abeera awulira mu nda ye, era ng'ekyo ekibeera kimutuddemu tewaliiwo mulala asobola kubeera ng'akiraba. Mu ngeri eno omuntu oyo abeera alagibwa mukama we, the Lord, era n'asobola okubeera nga ategeera ekyo kyonna ky'abeera ayagala okubeera nga amulungamya, okusobola okubeera nga kiyita ku nnamuziga ye mu kuyaayaana kwe, era ne kituukirira mukama we. Mukama we oyo nga ye mukama we oyo oba nga amanyikiddwa nga the Lord, nga ye endowooza ye oba amagezi ge, his consciousness. Mu ngeri eno n'aleka ebyo by'ayagala okubeera nga alowooza mukadde ako, era n'ebeera endabirwamu ey'ebyo by'ayagala okubeera nga ategeera okuva mu nda ye. Ebiragiro ebiva ewa Simooni kwe kubeera nga akkiriza ebyo byonna ebiwa ekitiibwa n'ebyo ebitudde mu ngeri y'okusingenebwamu okubwamu ekitiibwa eri abo bonna ababeera bamukyalidde, okubeera nga bayingira mu nnyumba ye nga ge magezi aga mukama we. Mu ngeri eno tewabeerawo nsobi yonna esobola kubeera nga erinnyibwako oba ng'ekwekebwa okuva eri mukama we, kubanga abeera endabirwamu ey'obulamu bwe, nga mukama we amubuulira ki eky'okkola ng'asinziira mu ntegeera ye gy'aba alina mukadde ako, era gy'abeera akkiriza oba gy'abeera akkiriza mukadde ako. Buli Simooni buli waakola era n'alaga amaanyi ge n'ebikolwa bye mu ye, aleeta amazima n'okukkiriza eri omuyigiriza oyo, era y'ensonga lwaki mukadde ako afuna erinnya erya Peetero oba olwazi. Ono abeera muyigiriza atannaba kubeera ng'atambula, era omuyigiriza atasobola kubeera nga aweebwa enguzi oba ng'akyusibwakyusibwa eri bonna abagenyi ababeera bazze mu yeekaalu ye. Mu ngeri eno y'ensonga lwaki abeera ayitibwa omukama Simoni Peetero. Oyo y'abeera ali obumu n'okukkiriza era ng'awulira ebiragiro bya mukama we, era n'abeera nga tagondera ebyo byonna ebibeera bitavudde okuva eri ye. Mu ngeri eno Simoni Peter azuula nti yendi okubeera bulamu. It is this Simon Peter who discovers the I am to be Christ. Era mu ngeri eno n'azuula ebisumuluzo by'eggulu, era n'amanya era n'afuna okutegeera n'okumanya nti kwekkola kw'entandikwa yebeera omusingi ogw'ejjinja eryo eribeera lituddeko yeekaalu ya Katonda omwo mw'atuula. Ekizimbe ekyo ekibeera kiyimiridde bwantoogo, we kibeera kiyimiridde okuviira ddala ku musingi gwakyo, era nga guno gubeera gutuddemu empisa ogw'okuwuliriza ekyo, era n'ayiga nti yendi mu bwabulamu, era n'asigala nga tayuuzibwa
era n'azuula amagezi agandi bulamu nga ye era nga tayina mununuzi yenna. Remains firm and moved in the knowledge that I am Christ, besides me there is no savior. Ekyo ekirungo ekisooka. Ekirungo ekyokubiri we kibeera nga kisobodde okubeera nga kifugibwa era ne kifuuka omuyigirizwa abeera ayitibwa Andereya. Andereya ye kimu n'ekirungo ekimanyikiddwa nga obumalirivu, courage. Nga ekirungo ekisooka okukkiriza mwomu, okukkiriza mwe eri mu bwakatonda bwo nga ggwe kibeera kikula mu ngeri y'okkoolebwa. Ekirungo ekisooka okwekkiririzaamu ggwe ng'omutonzi kikuyamba okusobola okubeera nga okuza amaanyi go n'obusobozi bwo ng'ekitonde okubeera nga obeera mumalirivu. Okwekkiririzaamu nga ggwe kikusaba nti tewaliiwo muntu yenna alina kukuwa buyambi, naye okubeera nga okkakkana n'obeera bumu n'amagezi go ag'ebirungo ebyo by'oyaayaanira. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga oyina empulira eyo ekuyamba okusobola okubeera nga osenvula mu kukkiriza mu ngeri ey'obukkakkamu nga w'olindirira amagezi go agakutuddemu ago agatalabika okusobola okubeera nga gakuyamba okuzuula enzikirizayo esobole okubeera nga ekula mu bumalirivu n'embirungo eby'amaanyi go agagenda busukka kkubo w'ebirooto byo eri ebyo omuntu oba omwana w'omuntu yenna atasobodde kubeera nga akifuga, okusobola okubeera nga akkiririza mu ebyo by'atannaba kubeera nga alaba. Omuntu ng'oyo abeera akkiririza mu byokka by'abeera alabye mu nsi ye. Okukkiriza kw'omuntu yenna atasobodde kubeera nga afuga oba nga ateeka empisa eri ekirungo ekyo atasobola kubeera nga ayita kukkiriza munda ye. Katubawe ekyokulabirako nga mukozesa amagye gammwe oba enzijanjaba zammwe oba amagezi ag'abantu agatudde mu kukkiriza ne gateebwa eri ye. Okukkiriza kuno n'okulemerako kweyongera okubeera nga kukula mu muntu ng'oyo abeera ayina obumalirivu obwo. Naye eri omuntu yenna ayina oba eyafuga enzikiriza ye, ensi yonna asobola okubeera nga agitwala era buli kiseera abeera akkiririza mu magezi ge era nga ebeera empulira ye ey'amagezi ge ago agabeera gamutuddemu, agabeera gawambaatidde ekyombo kye. Kino kye bayita obumalirivu obwa muganda wa Petro wa Peter amanyikiddwa nga Andrew omuyigiriza, era nga amanyi ekyo ky'abeera ayagala era nga akikola era nga asalawo okubeera nga asirika okubeera nga akituukiriza. Ababiri abaddako
era bafaanagana n'abo. Baganda be bano ababiri oba ababiri abaddako be b'Oluganda ye James ne Yokaana. James ne John. James kitegeeza obwenkanya, okusalirawo mu mazima, era nga muganda we Yokaana ye mwagalwa. Obwenkanya kwe kubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya, okubeera nga okozesa kwagala mu kusalawo ebyo byonna by'obeera osazeewo, ng'osobola okubeera nga oteekawo ettama mukadde konna osobole okubeera nga oddiza obulungi eri ekibi, obeere nga oyina obusobozi okubeera nga oyagala eri abo bonna abakukyaye, okusobola okubeera nga okozesa enkola ezitali za ntalo eri abo bonna abakola entalo. Omuyigiriza James alaga akabonero ak'okulamulwa nga omuntu afuze ennamulaye, era kino kimuyamba okusobola okubeera nga akulaakulana mu bufuzi bwe, okusobola okubeera nga alamula ebyo ebisukkulumu, nga tatunuulidde ndabika ya muntu mu mubiri, oba nga tatunuulidde kikula kya muntu yenna mu nnamula ye. Okulamula kuno okufugiddwa kubeera kukolebwa eri oyo atasobola kubeera nga afugibwa kufugibwa na kubeera nga akozesa endabika y'ebyo ebyewabweru, era ono abeera ayitibwa muganda waabo abeeyongera okubeera nga batambulira mu kwagala, nga oyo y'abeera amuwa ekyokuddibwamu n'okubeera nga awulira, oyo y'abeera alagira ebyokuwulira, era ng'oyo y'amuyamba okubeera nga abeera mu bulungi. Omwami ono oba omuntu ono abeera n'ebirungo mu ndowooza ye. Omuntu nga bw'ati abeera n'ebirungo bino mu ndowooza ye, abeera afuga obulamu bwe, era nga tasobola kubeera nga awuliriza ebyo ebitasaanidde oba okukkiriza ebyo ebitali bituufu, ebitavudde mu nda ye era ebitavudde mu mutima gwe omwo omutuula kwagala. Abayigiriza bano ababiri oba ebirungo bino eby'endowooza bitambulira mu bumu, era nga tewaliiwo asobola kubeera nga abifuga bwe bibeera nga bizuukusiddwa, tewaliiwo asobola kubeera nga abyawukanya bwe bibeera nga bizuukusiddwa. Omuyigiriza ono y'abeera asonyiwa buli muntu yenna mu kikula kye, kubanga babeera batambulira mu bulamu bwabwe nga babeera bayagala. Era omuntu ng'omuntu bw'ati abeera amanyi nti okusalawo okw'amagezi eri buli kintu kyonna yeebeera endabirwamu eyo ebeera emutuddemu, era ng'omuntu abeera amagezi eg'ekitonde ekyo, aba amanyi ebyo ebitasobola kubeera nga bikyusibwa okuviira ddala ku musingi ogw'entegeera oguyamba buli kintu kyonna okusobola okubeera nga kitondebwa okusobola okubeera nga kitondebwa mu buliwo, n'okusobola okubeera nga kiteekawo enkyukakyuka ey'endabirwamu eyo emuyamba okusobola okubeera nga ayita mu nkyukakyuka ez'entegeera ez'enjawulo. Mu ngeri eno omuntu bw'atyo abeera tasobola kubeera ng'asonga olunwe oba okwemulugunya eri abo bonna
abayina ebirungo ebyo byonna bye basobola bye bafuga mu ndowooza yaabwe, era naye kennyini akozesa endowooza ye okusobola okubeera nga akkiriza ekyo kyonna ky'abeera akkiriza mu ngeri yonna gy'abeera ayagala, mu ngeri ey'amagezi. Mu ngeri eno kimuyamba okusobola okubeera ng'atambulira mu ddembe erya nnamaddala mu kusalawo mu ekyo kyonna ky'abeera ayagadde okusobola okubeera ng'asalawo. Mu ngeri eno n'atunuulira nkabiriza eri ebyo byonna ebibeera biyogeddwa, era n'asalawo eri abalala n'eri ye kennyini ng'akozesa endabirwamu eyo ejjuddemu obutuukirivu, okuwa ekitiibwa n'okuwa essanyu eri endabirwamu emutuddemu nga ye mwoyo we omutukuvu. Ekirungo ekyokutaano kye kimanyikiddwa nga omuyigiriza oba ayibeera ayigiriziddwa Firipu. Kino kisabibwa okubeera nga kiragibwa Taata. Eri omuntu yenna abeera yazuukuka aba amanyi Taata nti ye mpulira ey'amagezi etudde mu buli muntu yenna, era nga empulira eno oba Taata esobola okubeera nga erabisibwa mu bwannamunigina bw'endabirwamu eyo, era abeera yeemanyi okubeera nga ekitonde ekituukidde era endabirwamu ey'amagezi ago emuyamba okusobola okubeera nga yeezuula. Yensonga lwaki abeera agamba nti tewaliwo muntu yenna mukadde konna yali alabe Taata wange okuggyako nze omwana oyo, kubanga ayakaayakana mu nda yange, ayakaayakana mu nda ye. Era mu ngeri eno w'obeera ondabye obeera omulabye. Omwana w'olaba omwana oba olabye Taata, kubanga nzija okubeera ekyokulabirako eri abo abalaba nze okubeera nga balabye ne Taata wange, kubanga nze ne Taata wange entegeera eyo entuddemu era yendabirwamu ye eyo gye ndi. Katonda n'omuntu be bamu. Kino kye kirungo ekyentegeera ekyo weebeera nga eweereddwa okumanya oba ng'efugiddwa, eyamba okubeera ng'eremerako paka nga ebirowoozo byayo n'ebiruubirirwa byabyo bisobodde okubeera nga biwambaatira n'okuyambalwa mu mubiri gw'omutonzi. Ekirungo kino ekigamba nti nga tonnaba kubeera mubiri gwange, nga tonnaba kubeera mubiri gwange ndaba Katonda, nja kulaba Katonda. Kibeera kimanyi engeri gye kisobola okufuusaamu ekigambo okubeera omubiri. It knows how to make the word fresh. Era nga kiba kiyamba okuteekawo ebyo ebibeera birabibwa okuva mu ebyo ebibeera bitalabika. Ekirungo eky'omukaaga ky'eky'omuyigiriza amanyikiddwa nga Bartolomewo. Ekirungo kino kiviira ddala mu nteebereza ng'okozesa ebirowoozo byo. Ekirungo kino eky'emmeeme eyo we kibeera nga kiri mwoyo abeera azuukuse, abeera ayina obusobozi obw'okubeera nga ayawukana mu bangi.
eri omuntu yenna atambulira oba akozesa ebirowoozo nga muzuukufu ateeka essira eri ebirowoozo ebyo ebimu okubeera nga biri ku mutwe gwe ne ku begaabega bye okusinga omuntu owa bulijjo. Mu ngeri eno ne bimuyamba okubeera nga abeera olumuli oba omumuli gw'ekitangaala eri ensi ey'ekizikiza. Mu ngeri eno tewaliwo kirungo kyonna kisobola kubeera nga kyawukanya muntu ono oba muntu yenna kuva eri muntu mulala, kubanga abeera afuze era ng'atadde empisa eri ebirowoozo bye oba eri ebyo by'abeera ateebereza munda ye. Kino kitegeeza nti oyo omu tasobola kwawukanya na mulala. Mu ngeri eno ebisusunku y'engeri lwaki bibeera bijjibwa mu bisasiro oba y'engeri lwaki ebisusunku bibeera bijjibwa mu ebyo ebibala oba wheat oba kiki mu Luganda byerabiddemu. Ebisusunku bibeera bijjibwa mu bibala ebyo ebibeera byetaagisa okubeera nga bisunsulwa. Eri abo bonna ababeera bafuna ekirungo kino oba ababeera n'ekirungo kino babeera nga bayina enteebereza ezo ze balemerako ne zibayamba nga bo okubeera nga bateeka enteebereza eyo mu bulamu bwabwe. Nga tukoze okusoggola mu nsi eno, lwaki abantu abasinga obungi be mulowooza nti baasoma nnyo okuviira ddala mu masomero gaabwe oba mu biseera byabwe eby'amasomero babeera baateekebwa mu mbeera ez'okulowooza nti nno amaanyi gaabwe bayina gajja mu bantu abangi, era mu ngeri eno ne babeera nga tebalina kubuusabuusa mu kyo. Naye kino kibeera just kuteebereza okubeera kuzannya mu kubonga kwabwe okw'ebirowoozo byabwe. Okunoonyereza kuno kulaga nti ebirowoozo byabwe oba ebirowoozo eby'abangi oba eby'omukulembeze omu bye bimuyamba okusobola okubeera ng'afuuka omukulembeze eri abo bonna abatalina birowoozo ebyo by'obukulembeze, then ne bafuuka bagoberezi bw'omuntu oyo ayina endowooza ezo. Mu kifo ky'okubeera nga okulaakulanya ebirowoozo byo oba enteebereza byo ng'omusajja, ebyokusoma ebiriwo ebiseera ebisinga bikuzibira oleme kubeera ng'okozesa endowooza yo ng'omuntu okusobola okubeera nga oyingira mu nsi ye ey'omunda oggyeyo amagezi go. Mu ngeri eno bikukaka okubeera nga ojjukira ebitabo by'oba osomye, era ne bikulowoozesa nti eyo by'oba osomye ge gabeera amazima go. Abaagalwa, okusoma tekumalirizibwa nga otadde omuntu mu nkola ezo ez'ebitabo. Okusoma kuyina kuviira ddala mu ntegeera era etudde mu nda y'omwana w'omuntu. Mu ngeri eno
leka omusomi akowoole omuyigiriza ono Bartolomeo asobole okubeera nga amufuga era nga amuteekamu empisa, kubanga kyekirungo kyokka kyekirungo kino ekisobola okubeera nga kikuyamba okufuna obusobozi mu ndaayo era n'ofuna embeera esobola okubeera nga ogattaganya ebirowoozo bye bibeera bizze mu nsi ye ey'omunda n'obiyimusa era ne wejja mu kkomo oba mu kkomo ezo ezibeera zikuteereddwako oba ezaakuteerwamu ng'omwana w'omuntu. Limitations. Omuyigiriza oba ekirungo eky'omusanvu yamanyikiddwa nga Thomas. Omuyigiriza ono atuddemu omuyigiriza ono wabeera ng'afugiddwa era ng'ataddwamu empisa abeera ekirungo ekibeeramu n'okubuusabuusa oba okugaana eŋŋambo oba ebyo byonna ebibeera bimugambiddwa ebitali bumu wamu ne Simon Peter oyo amulagira okusobola okubeera nga ekiragiro kye kiyingira. Omuntu yenna ayina entegeera mu kitonde kye nga omutonzi abeera atambulira mu mbeera ey'obulamu, si embeera eyo ey'obusikire oba ey'okulya, naye embeera ey'okuzuukuka oba enzuukufu emanya nti nno amagezi ge oba empulira y'amagezi ge ng'omutonzi kye kimuyamba okusobola okubeera nga atambuza obulamu bwe. Mu ngeri eno tatambulira engeri ensi weebeera eragira, ayongera okubeera nga atambulira mu ndabirwamu ey'obulamu bwe, era mu ngeri eno takkiriza kubeera nga atambuliramu ebyo ebibeera biyogeddwa mu mawulire, mu leediyo oba eri abagezigezi b'ensi nti nno ekirwadde kigenda kimalawo sseŋŋendo yonna natimba. Mu ngeri eno asigala era n'ayimirira bwantoogo nga taseeseetuse era tawa makulu ebyo ebibeera biyogeddwa leediyo. Thomas oyo abuusabuusa bw'abeera nga afugiddwa agaana obulwadde bwonna oba empulira yonna oba obubonero bwonna obutatambulira mu magezi ge, kubanga abeera n'amaanyi gonna agagabeera gamutuddemu. Mu ngeri eno ebintu ebyo ebibeera mu nsi ye oba ebibeera ebyawabweru ne bibeera nga tebimukosa. Ekirungo kino kigaana ekirungo kino ekyokubuusabuusa we kibeera nga kifugiddwa kikuuma omwana w'omuntu okubeera nga tafuna mpulira ezo zonna ezitali bumu wamu n'obutonzi. Era mu ngeri eno atandika okubeera nga atambulira mu birungo eby'enjawulo ku ebyo byonna ebibeera biyogeddwa mu nsi ye, ebyo byonna ebibeera biyogeddwa eri abalala, n'atakkiriza kubeera nga bitambulira ku kuyaayaana kw'eng'endabirwamu ye ey'omunda. Mu ngeri eno omuntu ono abeera afuze, omuyigiriza ono ey'okubuusabuusa abeera talwana n'ebyo byonna ebitakkaanya naye, naye akkiriza amazima ge ne gabeera nga gakulembeza. Matiya ekirungo eky'omunaana kye kirabo ekya Katonda
ekirungo kino eky'ebirowoozo eky'embirowoozo kiyamba omwana w'omuntu okufuna okuyaayaana eri ebirabo bya Katonda. Omuntu yenna abeera asobodde okubeera ng'afuga omuyigiriza ono n'afuna okutegeera n'okumanya mu bitonde bwe, buli kyayaayaanira mu mutima gwe kibeera ekirabo ekibeera kivudde mu ggulu era nga kibeera mwekiri, ng'akozesa amaanyi n'enteekateeka ey'endabirwamu ye ebeera emutuddemu. Omuntu eno abeera teyeemulugunya era abeera tabuuza ngeri ki endabirwamu eyo gy'eri. Abeera amanyi nti enteekateeka ey'endabirwamu eyo tesobola kubeera nga eyolesebwa eri omwana w'omuntu mu ngeri tesobola kubeera ng'eyolesebwa eri omwana w'omuntu kubanga Katonda akolera mu ngeri ze era afuna engeri yonna gy'atuusaamu ekyo kyonna ky'abeera ayagala. Mu ngeri eno omuntu oyo akkiriza okuyaayaana kw'ebirabo ebyo nga abifunye era wakkiriza nti abifunye atambula butambuzi mu kkubo lye ng'ali mu ddembe era nga akkiriza nti ebintu ebyo bijja kubeera nga bijja mu bulamu bwe akadde konna. Omuyigiriza ow'omwenda yamanyikiddwa nga mutabani wa James, amanyikiddwa nga Alfonso ndowooza mu Luganda. Kino kye kirungo ekyassengawo omutima. Kino kikuyamba okubeera omwerufu era n'okubeera nga olagira emmeeme eyo, okubeera eddoboozi eryo eriyamba okubeera omuyigiriza eri ekitonde kyo. Ekirungo kino kiyamba si kubeera nga kibikula eriiso ly'omwana w'omuntu kyokka, naye kimuyamba okubeera nga tasalawo ng'akozesa ebyo by'abeera alabye ng'akozesa enkola ey'ebyo byokka by'abeera alabye oba ng'akozesa okusalawo okw'endabika y'ebintu w'abeera abiraba. Era ebiseera ebisinga omuntu ono takkiriza kubeera nga aggyibwa ku mulamwa eri ebyo by'abeera alabye mu nsi ye nga tanoonyereza. Ekirungo kino eri omuzuukufu kye kirungo ekimuyamba okukula n'okubeera nga afuna empisa ez'omunda era ez'ensi ye, era n'abeera nga abeera n'eriiso ejjogi eri abo bonna ababeera bakozesa ebyo bye babeera baawulira obuwulizi mu bitabo oba mu kugereesa kw'ensi. Ekirungo kino eky'obwongo bwo oba eky'emmeeme eyo kirina obusobozi okusobola okubeera nga kitafuta ebyo byonna kye kibeera kirabye. Mu ngeri eno kibeera n'essengawo omutima oba n'obusobozi okubeera nga kizuula ebirungo ebyo eby'omwana wa James, mutabani wa James amanyikiddwa nga Alfonso. Ekirungo eky'ekkumi ye Taddeo. Ekirungo kino ye muyigiriza oyo awa ekitiibwa. Ekirungo kino we kibeera nga tekifugiddwa, omwana w'omuntu abeera atambulira mu kkubo mu mbeera ey'ebbalirirwe, era ng'ekirungo kino kimuyamba okwebaza n'okubeera nga asinza okuzuukuka kwe okubeera kumutuddemu,
era abeera atambulira mu bigambo bino. Weebale nnyo taata. Era nga buli kiseera ebigambo ebyo bibeera tebiva ku kamwa kwe. Aba amanyi okwebaza eri buli kintu kyonna ky'abeera talabye, era ng'amanya nti nno era abeera yegguliddewo eri enzigi z'eggulu okusobola okubeera nga afuna ebirabo bino ebibeera bisukka kkubo w'obusobozi bwe ne bisobola okubeera nga bijja eri omuntu oyo. Omuntu yenna ateebaza ku ebyo byonna by'abeera afune, abeera tasobola kubeera nga afuna ebirabo bino okuviira ddala mu nnamuziga y'obutonzi oba mu butonzi obwo obubeera butudde mu nsi ey'omu mutima. Ekirungo kino we kibeera nga kifugiddwa, omuntu abeera tafuna bwa ddungu. Omuntu oyo, ekirungo kino we kibeera kifugiddwa, omuntu oyo abeera tafuna bwa ddungu mu nsi ye, era abeera ekitangaala nga ekimuli kya looza. Abeera asinza era nga yeebaza ku ebyo ebirabo ebibeera bimuweereddwa Katonda by'abeera talaba, era nga kino kyayita enkuba ye n'enjuba ye ey'ebyo ebitalabwa oba ensigo etalabwa ebeera eyakaayakana ku sseŋŋendo na ttimba. Ekirungo eky'e11 kye kirungo ekimanyikiddwa nga Simon owa Canaan. Kino kye kisumuuzo ekirungi, era nga omuyigiriza ono abeera awuliriza amawulire amalungi. Simon oba Simoni owa Canaan oba Simoni ava mu ttaka erituddemu amata n'omubisi gw'enjuki. Jjukira omubisi guno n'enjuki gukolebwa mu pineal gland ne pituitary gland ezitudde mu bwongo bw'omwana w'omuntu. Bw'abeera ng'asobodde okubeera nga afuga ekirungo kino, abeera ayina obusobozi okukoowoola ekyo kyonna ky'abeera ayagadde ng'akozesa amagezi ge, era n'atambulira mu mbeera oba mu bulamu obw'omuyiika. Kyekino kye kimanyikiddwa nga mu Saamu eya Dawudi eya nti ntegekeddwa emmeeza mu maaso gange eri abalabe bange, era nga omwoyo era omutwe gwange guyiriddwako amafuta omutwe gwange guyiriddwako amafuta, era ng'ekikompe kyange kiyiika. Awo we wava engereesa eyo, kubanga omutonzi abeera atambulira mu bulamu obw'omuyiika. Omuyigiriza ono ow'ekirungo eky'entowooza bw'abeera nga tasobola kuwuliriza kintu kyonna ekyo kitali mawulire malungi. Mu ngeri eno abeera atuukiridde mu kubeera nga asomesa amawulire amalungi oba engereesa oba endoga ennungi. Ekirungo eky'12 era ekisembayo ky'eky'omuyigiriza atudde mu birungo eby'emmeeme ekimanyikiddwa nga Yuda. Ekirungo kino we kibeera nga kiri eri omuntu azuukuse, aba amanyi nti ayina okufa eri ebyo byonna by'ayaayaanira okubeera nga bijja mu bulamu bwe. Mu ngeri eno y'ensonga lwaki omuyigiriza ono amanyikiddwa okubeera nga yejja mu budde oba yeetuga. Kino kugereesa
kino kugereesa okuli mu kutegeeza kiki kye kitegeeza mu Bwayuda ekirungo kino eky'obuyigiriza kitegeeza kwejja kw'ebyo ebibeera bikukwatira mu nsi eya wansi, detachment. Ono abeera amanyi kiki kyali era aba amanyi nti alindi era aba ayina amagezi agategeera nti ye mununuzi we. This one knows that he is I am, or consciousness is his behavior, but I mean savior. Omuntu ono aba amanyi nti ye nga ye yendi era ge gabeera amagezi agabeera gamutuddemu era nga yabeera omulokozi we, kubanga aba aleka byonna n'asobola okubeera nga ategeera amaanyi ge nti yekka ye yeenunula. Ekirungo kino we kibeera nga kifugiddwa kiwa amaanyi omutonzi oba omuntu yenna okuleka ebyemabega. Omuntu yenna ayitibwa Yuda mu kitonde kye era n'ayiga engeri gy'asobola okuwanga awa akadde yejjamu ebizibu oba ebintu byonna ebimuteeka mu kkomo ey'okulowooza nti tayina waasobola kubeera nga akulaakulana. Mu ngeri eno yejjamu enzikiriza ezo ezibeera zimuteereddwamu era n'amanya nti ye yekka ye mununuzi w'obulamu bwe. Y'ensonga lwaki bagereesa nti w'obeera nga tozaaliddwa nate tozaaliddwa bupya nate tosobola kubeera nga oyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tewaliwo kwagala kusinga kubeera nga gwe weewaayo owaayo obulamu bwo eri mukwano gwo aba akutuddemu. Omuntu yenna waafuna okutegeera n'okumanya mu kuyaayaana kw'ekirungo kino era n'amanya nti mukwano gwe ye era n'asobola okubeera nga yeewaayo obulamu bwe okubeera ye mukwano gwe nga yejjamu ebyo byonna ebitatamuzimba n'atambulira mu magezi ge ag'obwannamunigina. Mu ngeri eno ekitonde kino kibeera kitambulidde mu magezi gaakyo era ne kisobola okubeera nga kitambulira mu kyo mu ekyo kye kiyaayaanira okubeera nga kituukiriza mu kifo ky'okubeera nga kigoberera ensi ye. Mu kifo ky'okubeera nga kigoberera ensi eya bweru. Yudas oyo abantu abasinga obungi gwe baasiiga ettoomo era gwe batamanyi. Omwana w'omuntu w'anaazuukuka okubeera nga afuga empulira ye eyo gy'atannaba kubeera nga afuga, ajja kubeera nga atambulira mu kwagala okw'omutendero gwa waggulu ogwa Katonda era abeera ategeera nti omuntu yenna abeera mukwano gwe era batambulira bumu wamu naye mu bulamu. Omuntu ono akkiriza okubeera ng'aleka ebyo byonna ebibadde bimukwatidde mu nsi eya wansi era n'asobola okubeera nga akozesa amagezi ge ng'ekitonde n'agaana ebyo by'abeera tayaayaanira mu nsi ye. Ekyo kye bayita okubeera nga wejjamu ebyo byonna ebyotayagala n'obituga oba n'obyejjamu mu nsi yo, kye bayita suicide or detachment. Byebyo ebirungo 12
ebyo ebyaweebwa omwana w'omuntu ng'omusingi mu nsi ye. Omulimu ogw'omwana w'omuntu kwe kubeera nga ayimuka, asobole okubeera nga afuga era nga abeera asobola okubeera nga afuga emitendera egyo egy'obuyigiriza bwe obumutuddemu mu nda ye. Waasobola kubeera nga akituukiriza, agamba nti mmaliriza omulimu gwange era kati kye kiseera nsobole okubeera nga ninnya era nsobole okubeera nga nfuulibwa ekyo kyendi era ngulumizibwe ku sseŋŋendo nattimba, era kati taata wange nsaba ongulumize mukadde kano nga bwe ndi mu bugulumivu bwange nga bwe nnali ng'ensi tennaba kubaawo. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mu ggwe akuume.